TV Joshua kati TV Joshua taught Kakande, ye yatendeka Kakande, Samuel Kakande, oyo Samuel Kakande, how to do the things he does engeri y'okukolamu ebyo byakola kati in fake miracles. mu kufeera ebyamagero. I am on record, I can go on record, I can defend what I'm saying. Omulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera, njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza nti kyokola kya muwendo mungi. Olunaku olwaleero njagala nkuleetere olutalo oluli wakati wa Pastor Ssenyonga ne basumba banne. Tubadde tukyali ku byakayanja, kaakati nno Kakande avuddeyo n'ayanukula Ssenyonga n'obukambwe obw'ekika ekyawaggulu. Kuno nno kwatadde okugamba nti ffe b'oyita abafere tuzimbye ekizimbe kya multi-billion naye ggwe ne kaakati abantu bali mu tenti balinga bujinga ekkanisa wagimenya. Abaaye bino eno nno si byangu. Vidiyo eno gye ndeese nkugambye esaana n'ogiraba n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu ennyo n'obukkakkamu kubanga ensonga eno si nnyangu singa oba ogipapidde. Nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire eddala etuuke ku oyo gwe wandyagadde naye agende maaso n'okubeera nga agiraba ate na subscribinga nkusaba n'obwowombeefu obw'ekika ekyawaggulu bambi nyiga ka subscribe oteekeko akade beyond the newsroom tukuwe ensonga. Kakati nzikiriza nkuwe Kakande kano akatambi ak'ekyama akagenze maaso n'okufuluma mu abo abamu ab'okulusegererwe ng'agamba nti Ssenyonga ku luno leka naawe njabye ku byama byo ate nkulage Ssenyonga byagenze maaso n'okubeera nga ayanukula. Kaakano wano nzikiriza nkakuwe n'essooka omala okubeera nga osubscribinga ate osharinge ne munno akafuneko. When you search the whole town, bw'onoonya mu kibuga wonna you can know the men and the boys. osobola okwawula abasajja ku bavubuka. Because somebody may shout too much and stand to abuse. Kubanga omuntu ayinza okuleekaana ennyo n'ayimirira n'okuvuma n'avuma. But you can know now naye kati osobola okumanya the men and the boys. abasajja n'abavubuka. So you people don't mind those boys. Abooluganda temufaayo eri abavubuka abo. So don't mind those boys. Abavubuka abo tebabeeraliikiriza. Don't mind those boys. Temufaayo eri abavubuka. Those are boys. Omusumba Kakande owa Kakande Ministries yavuddeyo nno n'agenda maaso n'okubeera nga unveilinga ekizimbe multi-billion building nga kanisa. Wano nno we yasinziridde n'alaga nti Ssenyonga si wa kilasi ye era abo bulenzirenzi obugenda maaso n'okubeera nga buzannya. Naye sooka oleke enkuwa akatambi kano ak'omusumba Ssenyonga ng'agenda maaso n'okubeera ng'afolofota musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kakande Ministries era nti ebya Kakande byandibanga bizibu ssaawa yonna byandizuuka nti alimu n'omukono gwe tuyita invisible hand. TV Joshua kati TV Joshua taught Kakande, ye yatendeka Kakande, Samuel Kakande, oyo Samuel Kakande, how to do the things he does engeri y'okukolamu ebyo byakola kati in fake miracles. mu kufeera ebyamagero. I am on record, I can go on record, I can defend what I'm saying. Byenjogerako mbikakasa era nsobola okubyogerera n'ebiwuliriza. And I'm not here to smear anyone's name. Siri wano kwonoona linnya lya muntu yenna. So when TV Joshua kati TV Joshua is kind of praying for people, bwe yalinga asabira abantu, you know what he did? omanyi kye yakolanga oba bye yakola He kick them. ng'abakuba tteke. But in the air, naye ng'akuba mu he bbanga does this, awo akola wati katteke and you have to fall. ng'olina okugwira ku tteke eyo. See what's on TikTok now. wegenda olabe ku mawulire TikTok ne ku His sons are mutimbagano. doing it. abaana b'abatabani babikola. When it comes to Kayanja, I mean to Kakande. bwe bituuka ku Kakande Kakande, what does he do? akola He atya? brings a soccer ball. aleetawo omupiira ku kituuti. The other one was just kicking air, oli ye yali asamba na mpewo and you fall. n'ogwirako. Kakande brings a ball. kati ate nno Kakande ow'okubbiri yaleeta mupiira n'agucyangira. Na mupira. He dribbles the When ball. the ball touches you, omupiira gasa gukukoonako you fall. olina kugwirawo. Drama. katemba. No Jesus. temuli Yesu awo. Pure demonic activity and lies. bikolwa bya mizimu na bulimba yokya.
A ball omupiira to touch you okukukoonako bwe guti means you have received the anointing. gwe kitegeeza amafuta The gakutomedde anointing is so much mafuta mazito that you nnyo can't even stand. gakutomedde toyinza na kugebeera Because a ball kubanga omupiira full of plastic and air ogujjudde omukka obwereere ne has touched pulasitiki you. And you gukukoonyeeko have to go like, oteeka okutalantuka ggwe he kicks air. awo asamba mpewo This one he kicks the ball. ono ye kati yaleese omupiira yakyongeddemu TB Joshua does this. tibbi joshua yasonga ng'olunwe waati Kakande does this. kakande naye abasuulira eno sayi N'olyoka ozinanga empiki. Ate buli azinanga anyone dancing like that, buli atalantuka bwatyo you watch him. gwe They are mwegendereza always looking at the hand. era agenda agwa naye ngaomutwe ayiso litunuulidde oli amulagirira Because the instructions are in the hand. kubanga ebiragiro biri wali ku lugalo So when luli he goes like this, bwalusonga bwati you have to go like this. olina kugwira ku ludda eryo And even if he's leaning over, ne wabanga you see their eyes. era They are olaba still amaaso trying to ge look. nga natera okugwalaba eri I gotta get my instructions. era okutegeera bulungi bye bandagirira Okay, where do you want to go? oyagala ngwewa And then he changes. And then this one changes. n'amuzanyisa They're n'amuzza always looking at the finger. buli kaseera baba batunulira lugalo Pure drama. katemba mu kanisa Somebody say fire. And you call that the power of God. ogambe mbu ago manyi ga katonda That is mockery. okwo kunyooma That's mocking God. kunyooma katonda That is demonic. bya mizimu You ebyo cannot say, toyinza kugamba Lord, ayi you are mukama glorified ogulumiziddwa upon these ku lies. bulimba buno And then they do this. ne bamala ne babasongera obugalo Paul Sometimes he does this. oluusi akola And bw'atyo someone is not falling. omuntu naaba nga And tannagwa does this. n'addamu n'amukolera lwampaka gwe And it's not ssebo falling. naaba nga tagwa You can see his face. era omulaba mu maaso Starts frowning, atandika okunyiiga getting very, very angry. ng'anyiiga asunguwala You fall. Eh? gwa We talked about this. twabinyumizaako bino olina kugwa This is how you are instructed. Why are you not doing it? kino twakikozeemu eri kati kikole ne wano Paka lwagwa. until he falls down Ng'abantu balaba. while people are watching Ng'abantu bagoberera. while people are following Ogamba nti waliwo and Katonda. you say there is a God there How many want to go to heaven? bameka ng'oyagala genda mu ggulu Forget those people. abantu bwe batyo beerabire Find your God. zuula katonda wo nga Worship gwe him in your heart. musinze mu mutima gwo In Jesus' mu name. linnya lya Can you yesu say amen? gamba amiina Nsajja mukulu ono amanyikiddwa nga Ssenyonga Jackson yavayo n'alaga nti ye muntu agenda mu maaso n'okubeera nga alwanyisa abantu abagambibwa nti bannabbi ba bulimba era abavumaganya obulokole. Kaakati ono nno ku abo be yalokolayo kwe kwali musajja mukulu ono Kakande. Kaakati omu ku batabani ba Kakande ow'omwoyo naye wuuna avuddeyo n'amwambalira ate Ssenyonga n'azza omuliro. Ekibuuzo kiri nti Ssenyonga anaalwana n'ani era anaakoma ddi okulwana? Abantu bagamba ndi fake. People say I'm a fake Bagamba prophet. tuli fake. Waliwo omusumba gwe naalabye. There is a certain pastor that I saw. Yatwogeddeko ennaku ezo. He spoke about us recently. Bano bafere. These Aphrodisters. Sebo n'agamba aliko n'omukakafu. He said he has even confirmation. Agamba oli owe Nigeria yazaala ono wawa. The one in Nigeria is the one who produces this one here. Ye yakolanga bw'ati. For him, he used to do like this, Abantu ne bakwata. and people would fall. Katono aleeta mupiira. So now this one brings Ono ye up. akyongeramu. Omanyi nga ffe tuli bakalaba. This one amplifies Akola bw'ati n'omupiira. N'ogwera. She does this with a ball and you fall down. N'akola bw'ati. N'akulaga bw'ogenda ng'akupirira gakalala amaaso anyiiga n'okuyiga. Twateesesa mu kisenge. Tolina okugwa. You refuse to fail. Paka okugwa. Ssenyonga. Ssenyonga. Mr. Ssenyonga. Mwami Ssenyonga. There's my video which is trending on TikTok. Waliwo akatambika nga katambula ku TikTok. It's being watched by thousands and thousands. I'm seeing it. It's an old video. Enkumi n'enkumi katambika. Bayibuli nga bw'egamba mu Befeso 6:22 nti entalo zaffe si za mubiri na musaayi wabula ezo nno tulwanagana n'amaanyi agafugira mu bbanga n'abaami b'amasaza.
anyway bebityo naye so si kulwana na mubiri kati simanyi mmwe lwaki mulwana bwe mutyo agenda maaso nokubeera ng'osubscribinga beyond the newsroom YouTube channel atakumira mpeera ate agende maaso nokubeera nga abankumira njagala saba ekintu kimu mukama katonda agende maaso nokubeera nga alungamya abantu be kuba bonna bakulembera